na eyo ranka yo yuwa countdown general nze nina emisayi ng'esatu nze omusayi gwange ogwaggiriya gwava mu balugwala okuva Maracha nze omusayi gwava Maracha abazadde bange ne bajja mu Buganda bajja mu Uganda abamu ne bayitawo buyisi because bali ba migrants nze batata bange bajja muno nga batambuza bigere kuva Arua kyobola banze kyatuka mu covid nenzirayo mu back to my route n'entambula byebimu ku byagamba nti roki yagwedda lukizo ko omuntu ena atambula ng'ataba na kutambula weekangamu aba n'ensonga lwaki nze nakkiza nagamba no embera gye ndimu yes nekweseeko wa Rehab was the best place roki jan to be there and to come back live era ngenda kwebaza aba Rehab mwenna mwebale nnyo nze ngenda basomesa what is a Rehab era ku TV zino because I can't reach everyone kino ky'abavubuka emyaka gino kuva ku mwaka gumu mpaka ku 27 you need Rocky's word USA ezo microphone nga ziri mwanzonwa siriki street jam kyoba twabalukanga rasta nze yobo ojimpe kyalo nkitta nena kwagala ebigambi byange birungi nange nkyamulobo kitegedde so yeah ne microphone yo bajimpa mu 2000 no mu 96 n'omusajja gwe batajaja Mad Tiger eyo dread tagisalangako bajja webuti oyo yali atambulanga yakwata ensawo ya Mentoni Sama omutaka Saba Pendwa muganda wa Tadias abo balina image ya Bob Marley bunaba Bob Marley jakulaba nga bagirina rasta Tadias was a true ngalina buli kimwe kya Bob Marley if you look now itenti tubadde n'ebintu bya munonga tubimanyi nga biri music art fashion and design not army Nama jefe gated because we misbehaved twefudde bakabi buli omunze ensinga music nakola atya but still we can bring it back ba general abagenze ba Moses bani bonna bagenze ba Martin Yangume bonna bagenze which means chovola maybe because I know myself I overwork omalo kuba akaji tuwa feel yo omuntu akubya akaji obulamu bwali butya tojegomba lasta bakubi no basanyuka gonodde ebbali promoter tomumanyi teri yategese oyo yaliro kijayant zisagala kumanya ni yategese kavugiddewa abo nabo Bobi Wine everyone mu Uganda teri yali ampaddeko kivolo okuliko obubala bumbezezaawo n'abantu bange 710 byonna njagala okwetondera family yange sente zonna nzitadde mu zi video sirina manager sinaki ziri ku YouTube zikola ziti it's okay buli kimu kikula bosiga nze sisimba omuntu asimba alinda nti enkuba ekedde nenze ndi wa season rasta season botuka ne bosimba ku musana ebyo bikola ki biroka season is a vision we have visionaries dreamers thinkers obama ba great thinkers twina ba genius abo nabantu omalo kuba akaji mulembe olimba bali bitanga mulembe gwa barasi nedda sebo sinna kuba akajo badde walito naba akajo bagala kajo ba ku lugendo lwa akaji soko mpolo gendo yes kakati bili ena aina bosi wanga mta Isaac awe bunga bili nga ndi DJ nejukira ali manyo kuyimba ndiye musema abegeri mu struggles aba kubajukira ebyaba Mentoni Sama bakubanga track laba yodalo omusajja twamukwekula teri atayima ku nyimbe zo rasta nze nyimba nazimba ko nenyimba na kuno limbo lono omusajja ko omusajja labi kaita manyi yani obanze yinzani rasta Chameleon singa alinga Rocky Africa singa buli omwayi keno because mukama yadira omukisa gona nagumuyira okwagala ni wakola ekibi mu mwagala is my brother I know him enyimba ze like kukakasa amalobozi nze rasta nsobola kuyimba amalobozi gonna tumeza na wewe watoto wanane sasa wani wacho umesema woni chuka na mimi masikini omanyo omuntu okuyagane mune wankolo kuba ndi kino so tuleka bitulese mabega ane tusanyukira bitufunyemu mulo nze music yanfudde buli kimu bakazi bange banchaya abana bange sirina I'm alone like this but I believe in my music bili ena nkuba style ya kibongo 26 nemmenya akaji era nga bakyawakana guno mulembe gwa barasi hakuna matata bana bekubira dance ye mbugwe mulembe gwa bachamu tukuba majama gadduse ensolo mu faamu eyo video jeri bulaba video eyo asanze abantu bote bamanyi nzimbi entya nayambala amaje ga Uganda
agaliko ebiseera ebyo nengenda ku Miami eruzira ne tulimaawo ne tukola beach yaffe bwe nayimbira video gye nagikolera abo be bantu abajasa abawo mulaba bayitanga abali Kafumbe bayita ba veterans aman azirwanako period balina ekitiibwa kyabwe. Okay, nkwaniriza nnyo ali ku mukutu guno gwenkola video kosane program ekigunda ku Star TV tuba tuleta batutumufu benjawulo nga tulita ku program ene ekigunda buli mukaka sawa ziba 5 paka musamu kitundu then oli ku 9.8 Metro FM amba nkuleta amawuli agafa batutumufu nemboze ebimu kubibakwatako lunaku luba lwa Sunday saa musamu paka mwena amanya bampita iMac iCode basasa King of Analysis CRP Promotion Countdown General yes gonoga gatako so mumbera gwanga Uganda wetu utambula so nkwaniriza ali ku mukutu mwebali kuba nga muko nakadako mwongere kuba nga musubscribe tuongere kubanga tukivuga kibere kyamanyi so lunaku lwa leero nsinzide Makindye wotulabira lunaku lwa leero Makindye eno tutalaze tulabenga tunonya ku mbozi ezenjawulo nadala ezifa mbatutumufu oba mbayimbi bafe abenjawulo abaze bateeke ettaffaali ku music industry n'okugunja music genres ezenjawulo oyinza ogiyita hip hop oba luga flow abasinga mwagitegeera emyaka nga 15 emabegako twalina hip hop generation empya ngereetebwa muganda wange gwe sitagenda kwanjula himself General atenga legend mu music business eno ya hip hop force oba generation at large so nakulwa lero negatako kubanga nyaniriza muganda wange oba jaja legendary tandikireno muganda wange amanyikidwa nga Rocky Giant. Yes man ekitiibwa kya Mukama mubukakamu obusembayo nti oyogedde byenanze benandigambye kankubuulire nze ngenze nga kwankola interview naye nga nkola ebyo byayagala mu mugambe nze soogera nko kikwata kunze naye ate okonye kunze ekitezo yanguyiza olugendo nze erinnya lyengenda okuteekako ekikonde kyange ku ggwe Countdown General kuba kati awo tukyasobola jeno ku jeno tutereeze countdown okitegedde nze ndiwo okutereeza amusimbi but as a general nga bwongambye 15 years rasta yes I am Rocky 15 years yes. So Rocky njaga tutunulire omuntu atulaba ali ku mukutu guno ali ku TV eno ali ku radio awuliza 3-in-1 platform satu ze tulina ali ku YouTube otufuna nga tutadde interview eno ali ku TV Star TV na kulala mukaaga sawa 5 paka musamu kitundu Sunday musamu paka mwenda countdown staff owa general master njaga tutunulire tuterezemu kulikayo mu Rehab njaga tusoke tukulise abantu awo era church kutwalayo ebyantwalayo bye bimu ku bino ebintu byolaba nti bino sanze mbisetinze wangambe nengamba tugenda kwogera kuki nesetinga kati zino tugenda nti kati kantandikizewo si kusomesa cause everyone knows buli omu amanyi just kuterezaamu ekyange nkikola bwenti olaba nga kikunyumidde nyinza okubya nkikola bwenti bagita support system mu bulamu bw'omuntu naye bino ate nabijja muri Rehab kyova olaba ngambe yes so ngenda sooka okwebaza abantu bonna mu nsi yonna kuba Rocky ali mu Uganda anooka ate kirungi nti nze TV ezijja mu maaso gange ze TV ezange ez'omusaayi gwange bakulembeze bange bakabaka bange yawusemoolerawo ne bwe njogera ku eno yokka emmala n'abasigadde bafuna omukisa ogendako muki muziri endala yes so essaawa zino nsaba bansonyiwe bonna abaali baweddemu essuubi Rocky Giant naye nalina ensonga yange nti omuntu okula n'otuka n'okula mpozi okuddako emabega kankubira Rocky Giant yani just papapa yes anti Rocky Giant yoyo gobaze emyaka egyo naye ate emabega Rocky Giant eriyo omwana gwe bayita Giria Frederick ndi mubatize mu Bukatuliki tosobola kola linnya ddungi nga tolina background ejjudde nti erina obwakabaka obwakatonda n'obwensi nti obwakabaka bwa Katonda bw'ova erinnya erigamba nti gwe gundi musika wa gundi okitegedde agamanya tugalina ewaka nti ebyo nze byenkuliddemu so abantu abo singa tufuna nnyo Giria Fred ate agenda kulaga Rocky Giant nti si mulalusi ki naye nti forces zijja nezikola ki nezibaawo naye ate ffe tuli ku limelight lwakitalawo enfaanana labe enjala zange nze ndi mu ghetto ginnava gye banzijja mu Rehab yes nenkolamu nengamba nedda kanzireyo nsomese busomesa kuba Rehab is very expensive rasta ustegedde before Rehab njagala abantu bawe preamble oba njagala tubawe jane ya jaja before jane ya Rehab njagala abantu bawe preamble diro jam matera mu mataala era orivinga di hip hop kuba tutunulya ya rikoji
Liliko je asookawo ne kigaana n'ositula n'ositula ekintu ekyo kye wajja nakyo. Kankubyeko muganda wange byonna obyogedde nze gundi nze nkola kino ngamba no I went with the one kwentadde ekikonde nengamba you are a countdown general because when I tell you mba nkutadde mu line y'ekigambo ekyo kifunemu with the legacy. If you call me a general, yes I am a general. So kitegeeza nti mu line gye tulimu nti londamu kimu nga kitegeeza byonna eyo rankayo you are a countdown general. Nze nina emisaayi ng'esatu. Nze omusaayi gwange ogwaggiriya gwava mu balugwala okuva Malacha. Nze omusaayi gwava Malacha abazadde bange ne bajja mu Buganda. Bwe bajja mu Uganda abamu ne bayitawo buyisi because bali migrants. Nze bataata bange bajja muno nga batambuza bigere kuva Arua. Kyobola banze kyatuka mu COVID nenzirayo mu back to my route n'entambula. Byebimu ku byagamba nti roki yagwedda lukizo. Omuntu ena atambula ng'atabatana kutambula weekangamu. Aba n'ensonga lwaki. Nze nakkiriza nagamba no embeera gye ndimu yes neekweseeko wa. Rehab was the best place Rocky Jan to be there and to come back live. Era ngenda kwebaza aba Rehab mwenna mwebale nnyo. Nze ngenda basomesa what is a Rehab. Era ku TV zino because I can't reach everyone. Kino ky'abavubuka emyaka gino kuva ku mwaka gumu mpaka ku 27 you need Rocky's word. Nza unayitawo da ate nga sikozeewo nsobi awo nkuzeewo nga ndi mwana azaalika atumika akola bikinze nkuze n'abakadde tata ne mama bava Arua ne bagenda ejjinja ne basetolinga ebuziika baganda bange bonna babazaalira Nyenga kiri mu Buganda waliwo bayita Kafunta ali mu Busoga then Nyenga ali mu Buganda kati buziikeze no man land chovera bitambula mpaka kuleerwa ebyo banzalira 6 years muzee wange nafa 6 years I was born 76 kati gujjako emyaka 6 ne tuva we batuzaalya Jinja Kibuga I was born the city tata bwe yafa ne batwika ne batuze Naggalama ebayitayo Kyaggwe gye nkulidde bwe nava Kyaggwe nga n'emyaka 16 nenzijje Kampala nzekka jukira tata yafa niwaita emyaka 3 ne mama nafa Rocky Giant kati bwe najje Kampala nze Kampala namuyingira mu nasooka nenzija mu 89 muganda afa omukulu yasooka muno ffe tukuze tuli bamulekwa ne mukama kya blessinze family yange buli kimu n'ensi yange kuba nti nze Rocky Giant ya kyoka kyenfunye nenga tukuze tuli banaku nze bazadde baamini abantu bange bamanyi obafuna sente nzirya bikine sikuba bivulu okitegedde so maybe mukama ina jantwala naffe ffenna ngera buzze wano. Omuntu abadde akulaba nga tamanyi we backs osambadde akaji mu story yonna gy'onyumirira akaji tukasambadde kati akaji kano kankubuulire akaji kano tumanaga kasamba rasta takes time nze ngenda sooka mbiginga up buli bannayuganda bonna nga ntudde salute eno yammwe mwenna naddala abayimbi yeffe tukulembera ensi ffe twogera wano wentudde omukulembeze atuulawo bino byonna bibeerayo emabega yes kitegeeza nti mulimu abakola kyekimu naye nga bakola ebyenjawulo nga beewulira ne bagamba kantereeze wano gweyita wansi mpite waggulu yita oti ffe tuzimbye ensi nga nange mwendi ate nze ndi w'amaloboozi kyanyamba nnyo okuntwala mu Rehab nti ogenda kuddayo music owo ogenda kwanga music wange saazi naakugamba ekiriwo kati then awo ojja kujja ogambe kugamba ebenze byayi nga tokola ki akadde kano buli omu ali mu budde obutegeera obuwulira obwagala then stop the negative mind eyakusobya musonyiwe yakola atya musonyiwe oba kitegedde so akajinka kuba nti Mad Tiger yasooka okumpa microphone gye bayita cordless United Linda kuba bayita cordless zino ze zi wireless kankusomese awali wireless listen awali wireless wabeerawo receiver awali cordless nga olaba bluetooth twafuna infrared agamba simu ojuka infrared bingi bize bikyuka nga wendira sita ensi eri negwe bw'osigalamu eri simanyi bajjajjange biki osigadde microphone bali bagiyita Shure USA ezo microphone nga ziri mwanzonwa siriki street jam kyoba twabalukanga rasta nze yo bw'ogimpa ekyalo nkitta nena kwagala ebigambo byange birungi nange nkyamula oba kitegedde so yeah ne microphone yo bagimpa mu 2000 no mu 96 n'omusajja gwe batajja Mad Tiger
eyo dread tagisalangako bwajja webuti oyo yali atambulanga yakwata ensawo ya Mentoni Sama omutaka Sabapendwa muganda wa Tadias abo balina image ya Bob Marley bunaba Bob Marley jakulaba nga bagirina rasta Tadias was a true ngalina buli kimwe kya Bob Marley if you look now nti tubadde n'ebintu bya munonga tubimanyi nga biri music art fashion and design not army Nyama jefe gated because we misbehaved twefudde bakabi buli omunze ensinga music nakola atya but still we can bring it back ba general abagenze ba Moses bani bonna bagenze ba Martin Yangume bonna bagenze then let's carry that okitegedde then tutambuze okwagala music agenda kunyuma nti akajinze nakakubadda kitegeeza manyi bingi nze tonda bakunga ndi upcoming nina bona like 10 years nkuba akaji 2004 nga nyimbo uluyimba halafu tupige madansi kwenye style ya kibongo nebagamba lwa kalenza akaze awo ngwa muzala gadi ngwa muzala Red Banton bonane ngamba mwenzero Giant tebamanyi oba nvawa nze ndi mu Lugwala 100% ndi Muganda 100% muntu nganze tali yo musi kitegeeza ndi salo si kya magero nnyo Red Banton ragadi abo nabatontomi nze lumu ragadi twali ku lido olunga sinakakuba nze it is my playground ntwalayo nkulage ne resort so babaddewo nga tuyimba naye bo bakitwala bulala neze nsigadde okuyimba kuba kuyimba rasta kuba kuyimba the sawa zino osobola okuwulira yayimba ebimukwatako please today music tumuwulire yagenda tutereza naffe abayimbi ffena gwe tuyimbye nze mpuliriza owange essaawa zonna nnyimba empya 2 fresh nungi akanti sembo nungi 2 na video empya 2 ningira ndi mu struggle zino which means chovola maybe because I know myself I overwork omalo kuba akaji tuwa feel yo omuntu akubya akaji obulamu bwali butya tojegomba rasta bakubye no basanyuka gwe nodde bali promoter tomumanyi teri yategese oyo yaliro Giant zisagala kumanya ni yategese kavugiddewa abo nabo Bobi Wine everyone mu Uganda teri yali ampaddeko kivolo okuliko obubala bumbezezaawo n'abantu bange 710 byonna njagala okwetondera family yange sente zonna nzitadde mu zi video sirina manager sinaki ziri ku YouTube zikola ziti it's okay buli kimu kikula bosiga nze sisimba omuntu asimba alinda nti enkuba ekedde nenze ndi wa season rasta season botuka ne bosimba ku musana ebyo bikola ki biroka season is a vision we have visionaries dreamers thinkers obama great thinkers twina ba genius abo nabantu omalo kuba akaji mulembe olimba bali bitanga mulembe gwa barasi nedda sebo sinna kuba akajo badde wali tonna akajo bagala kajo ba ku lugendo lwa akaji soko mpo lugendo yes kakati bili ena ina bosi wanga mta Isaac Awebunga bili nga ndi DJ nijukira ali manyo okuyimba ndiye musema abegeri mu struggle zaba kubajukira ebyaba Mentoni Sama bakubanga track laba yodalo omusajja twamukwekula teri atayima ku nyimbe zo rasta nze nyimba nazimba ko ne nyimba nakuno olimbo lono omusajja ko omusajja labi kaita manyi yani oba nze yinzani rasta Chameleon singa alinga roki Africa singa buli omwa yikeno because mukama yadira omukisa guna nagumuyira okwagala ne wakola ekibi mu mwagala is my brother I know him enyimba ze ale kukakasa amalobozi nze rasta nsobola okuyimba amalobozi gonna tumeza na wewe watoto wanane sasa wani wacho umesema woni choka na mimi masikini omanyo muntu okuyagane mne wanko ulukuba ndi kino so tuleka bitulese mabega ane tusanyukira bitufunyemu mulo nze music yanfudde buli kimu bakazi bange banchaya abana bange sirina I'm alone like this but I believe in my music bili ena nkuba style ya kibongo 26 nemmenya akaji era nga bakyawakana guno mulembe gwa barasi hakuna matata bana bekubira dance ye mbugwe mulembe gwa bakyamu tukuba majama gadduse ensolo mu faamu eyo video jeri bulaba video eyo asanze abantu bote bamanyi nzimbi entya nayambala amaje ga Uganda agaliko ebiseera ebyo nengenda ku Miami eruzira
ne tulimaawo ne tukola beach yaffe bwe nayimbira video gye nagikolera abo be bantu abajasa abawo mulaba bayitanga abali Kafumbe deserters no oba X no balina erinnya yukamu jadditukako babayita ba veterans aman azirwanako period balina ekitiibwa kyabwe ne tuzimba ffenna nenkolanga eyo kuliko fulaga ya Uganda Rasta nze njagala bitiibwa byange mu binyamba za been a soldier self-made soldier yaman to serve my country biri mukaga nkuba mulembe gw'abalaasi obwo bwali bunnabbi essaawa zino bwe buliko gwera wentudde mabega omulembe gw'abalaasi kunywanja gaseke bati growing in a mind back to the root back to the culture olina okumanya kabakawo baabawo senga taata omanyi just wake waffe biri mu nnyumba ewaffe Rasta ennyumba bwolema okwarwenjinga nomanya ebitwa by'ennyumba mutabani wange mukyala wange as in those good words neno ga mukazi abano malaya eno sigende ku mulimu nze mbiwe ya mugeto gyetu Rasta insi yonna eri ghetto Kampala ali mu ghetto mu Ntobazi you know that kati emyaka nze najja mu 95 no najja mu 9 mugumu n'ensomera muno goza Kampala akigwenna mu bwongo wange n'owessaawa zino njawulo ya maanyi muzikiti gwa Gaddafi bagamba simanyi gwalema emyaka gyonna kane white omwezi gumu ge makula getulina gwakyama olaba oli ennyumba sima Uganda wakazawuse eyo bagamba nga yakyama manyene wabiwulirako bagamba yakyama egenda gwa yalwawo nnyo ne mazima bagikola omumwe najja award ku fule 11 ewaiza akamulindwa kati wano nfunewo ki tewali obudde bwaffe twafuna nabano bazimba we bafuna we bakula akajinka kuba ezo nyimbo zeba sina kuba kaji mu bantu nga banyumirwa akajinka kuba paka last 27 naluyimba ki fetulino kola namanyi paka last emyaka gidduka fetukula sofacity ne yala bwezikukuba ebeera bad habit kati emikono wagulu tugambe no surrender agomanyi ga kigambo nekagenda mu waridi nekagenda buli wamu awe nyini teka pause okuba pakalasi ne bagamba Jajja Rock yavude yasowinze Walid oba Airtel sinna batuukayo tuna kutuukayo awo tuwangudde award mu mwezi gwa November 2007 ne bagamba and the winner is bagamba batya Rock Giant yasebo ezo bazigaba kati omukyala akola ku no Gaitano bebazigaba Gaitano KFM observe ya KFM nedda ku capital Rasta was Gaitano of the pum pum thing in the big house you know that big brother Africa yeah man imbwa ya nyomuting yeah man pan screen and they say yeah man blessed and save them ebyo bono gende wa desire Rasta byakulo bimanye ekitekivaako Rasta ensife tujyonoonye gwegenda ke wani ono mulika bonna bali mu field ya music please twetereze abana baffe bakuze okitegedde yeah nafe buli omu yetaga mu rehab of yourself self thought self thinking mazima ogenda kudda ng'oli mupya then mpangula award mazima wenako mu kuyi